birimu alien mutuufu, alien yali waka, birimu kukozesa bwongo. Nti bwe babanga alien si abikola. Lwaki buli walaga bateekawo akavuyo ne basasula amawulire gavumirire ye. Tunuulira ekintu nga kyangu nnyo. Anti kakati njagala Godfather yazimba. Soba ulira katono Eddie. Wajino kyenjagala okubuulira. Kyenjagala okwogera. Ogenda kiwakanako naye kigenda kunnuma nnyo ku mutima buli lw'oyongera. Okiteeke mu mutwe. Nandyagadde oteeke kiteeke mu mutwe. Omanya ki kyenkyogereramu. Njogerera mu bulumi. Siri mu byakuwagira. Siri mu byakumanya mutuufu mukyamu. Nze kati njagala nkubuulire bwenva okyogera. Nze nakubiranga Isima ne mugamba Isima. Obulamu obutadde mu no speculations of who caused the murder. Nti kakati olwairo bw'olumba Equity Bank. Eyo entity nene. Enkya n'ogera n'olumba Dorothy Kisaka. Eyo entity nene. Luli n'olumba Minisita Gundi. Eyo entity nene. Luli n'olumba abayimbi. Luli n'olumba Gundi. Soko okakkanemu. Omanye olutalo olutuufu tuyina kululwanira wa. Era saidi yange nwanira ku saidi ki. Era bwe nnwana indekayo baani abampolereza. Ne Isima ogera kumakya n'okuba abantu. Nange kennyini nga nkulaba nempulira mulinga n'olutiko lungiise. Isima obulamu bw'otambuliramu kati buzibu nnyo. Isima nga atambula ne bana abajjaati abasirikale ba Bulaka afunayo bagundi awo n'atamba nabo lwaki. Atya Mushegera ekiseera kyatuuka Gundi wawaka yagamba nga bakubya Isima amasasi askari yagamba nti Isima yangamba nze kennyini bakyogerera kunzi kubanga Isima ampita kompite banga dene ngenda vuma bano yera mazo kompite banga nga dene nenga simusinkananga kubanga nzokunsinkananga oli ku media wano si kyangu no naye lumu nengamba kangende wa Isima yali alina biprogramu bye ebyasimanya Uganda Bloggers Association twesimbewo onvuganye tugene mu kooti naye nga nze nyina owangula ng'agezaako okukozesa obwongo nengamba kangendeyo njogereko ne Isima ku nsonga ziri ze mukubirako essimu ave ku basajja abe NRM bakuba obogoloza bubi nnyo bw'okuba opposition obogoloza bubi nnyo enkyano tandika okuba banka lulina okuba kati nze naliko mu lutalo lwa ekisaawe ky'entebe ekyo batugamba tunoonye sanite ku kisaawe tujjeko social media entalo. Isima yalumba ekisaawe nalina director mu office director nasituka n'akuba emmeeza ne mugamba no I know him I'm going to control him. Nangamba now look at these people. When mama was calling me here, omusajja yakulukusane ku maziga. Najja videos aba barista Timo na bonna nemba kubira ne magamba please ensonga eri ne wait. Ulira katono. Ekisaawe abali bakikuba bonna mu bbanga lya wiiki emu bali bamaze okuvaawo embeera neetereera. Isima ne mukubira ne twogera abafulufiga baani bonna ne bakita naye nkulaga ekyekisaawe nti director yatuuka n'okwagala okukaaba ng'alaba just video omulimu gugenda guggwawo ne yeetalawo okuva eno neeri kuba yali akyali mupya byonna ebyogerwa nga bikadde kati bwe ngende wa Isima nakuba engombe emirundi ng'esatu ku gate Isima yali munda. Isima avaayo ajja agamba waskari lwaki togulira musajja oyo naawe nagamba toleka abantu bange ku geeti onoonyeza masasi nagamba toleka omuntu yenna oluba okujja nagambye dde omusajja ajja mugulire ayingire n'amuvuma yamuvuma bubi nnyo ng'atabuse toleka abantu bange ku geeti oyakunetera bizibu nange wano juzi naze nekuba engombe emirundi ebiri katekubidde nekugamba nzija n'ayomba kati bwe nayingira ne muyita najja Isima agenda okwogera nange ng'awunya omwenge ng'ayogera atunudde na musaidi tayagala kuntunuulira ng'atamidde kati we nakitegeerera nti Isima avaako
ze nali sikimanyi nti Isima avaako kola lwe nkitegeera nti omusajja ono alina ebizibu ebimukuba ne bimunywesa omwenge yekka ewaka n'aviirako ddala nga takyetegeera kwe kukwata kamera n'akola vidiyo enkambwe era nava ku Isima saddamu kumubuulirira nga maze otegeera kyakola ki kyali kakati era waayita ebbanga ttono Isima ne bamukuba ng'oteebe Godfather. Today kwali ensikini wano ne Palace. olina kw'osobola okuteebereza yakuba Isima. Isima yani nammwe. Kalina kye twogerako wano ku Alien. Alien sikando zaali mu kukola ali mu kumalawo omuntu gwe basobola okuteebereza. Bw'oba ogamba nti yakola fujjo mu nkuuka kitegeeza kye twogerako twali tumanyi kiri wala kumbe kisembedde. Bali mu muzannyiramu mizannyo bamubijjise enkya bakwate omulambo Alien afudde kyate afudde ki bamukubye Alien bamusse kuba ogambye teyaliiyo naye TV ziri mu kumubijjisa kati bw'oba okikakasanga teyaliiyo nga TV ziri mu kumubijjisa. Who is paying media to Yes, kakati yakola obuvuyo abantu mu bivu. And what is the motive of that person akola ebyo? Godfather wabadde obuuza mu kikolo ekikoleddwa ku makya kiriko obujulizi. Yes, waliwo video zipostingiddwa nga zirimu face ya Palaso. Yes, kakati badde nsaba malirize. Andi kati labayo Deshi kamalirize wano. Bwe kiba andi gambye ti obujulizi bwe bubaawo nagambye nti ekyo basobola okuba nga bakikoze for counter accusation bo bennyini oba kisobola okuba nga kyakoleddwa Palaso. Nenkugamba kale tukitwale nti kyakoleddwa Palaso. Palaso waaba ye yaleese eggaali ye ey'abatamiivu ne batuuka emakindi ne basanga Alien abadde asigala mulamu. Kye nakubuuzizza yali sigala mulamu. Lwaki obulamu buteekebwa mu mbeera bwetyo? Komalirize nange ngenda vaako. Agataliiko sino ebintu by'owolereza mu bijjeewo ebintu by'obulumi ani mutuufu ani mukyamu Alien Skin brand y'okkuba abantu gye yeetaddemu mbi asooke alongoose brand ye tulabe wa mutuufu oba mukyamu endi bwesigalawo bagenda kumuyita mu brand yemu Alien atulabeko ffe kye tutaagala. We don't want media to black again over things nga tusobola na kumanya ani yakikola. Okitegera sebo tuve ku ebyo. Alien Skin mu nkuuka yaliyo waggulu ng'abantu babakuba wansi tebabakubira ku bebekulu. Bw'oba tolina vidiyo nga nzikuweereza yaliyo waggulu ng'ayimba ng'eno abantu bali mu bakuba era bwe baamala obbakuba abantu bonna baali balwana baava wansi ne bambuka ne badda ku stage ne bawerekera Alien Skin ne bagenda naye. Eryo eggulire lyasunsulibwa investigative journalist Kweni TV. Okay, kati balituuka Kweni TV nga balisunsula bwe batyo kigendera weraba naye bwe mutawulize kye mbagamba mujja mufiirwa kuba eno Uganda amaliriza na kano katono nnyo Deshi katono nnyo bwe mutawulirize kye mbagamba nze byenjogera nkulidde Kawempe ndabye Kato Musege ndabye ku Zebula Mando ndabye ku Ivan Nako ndabye ku bali bamuyitaani Boyiruku Boy Kisenyi nabakeera nga tebyasobola kumanya nfa gye bafuddemu. Whenever you post yourself ng'omuntu omuyaayeyayo wano e Kampala okeera bukezi lunaku lumu ng'ogenze radio yakubanga abantu tweyanziza nnyo Godfather lwakeera lunaku. Yes. Godusha. Yes, kakati Desh. Ngenda kwebaza Godfather. Naye nsaba ngambe Godfather nti osabanga omuntu clarification wewe nga respect time yole megitwala kwa nasanze wayogedde. Era bino njogera byange. Kubanga gwe Godfather ebintu okuddemu bigwe. Ebintu ebisinga obungi osoma bisome mu mawulire. Naye ate afa tufunye omukisa ebimu okubibeeramu. Kuba Godfather wakavaayo eri okufuuka omuntu. Kati ebintu bingi nnyo by'otomanyi kkiriza oyige.
Nze nkugambye Godfather. Omusajja teriyo lutalo muntu lwasobola commandingira ku Bluetooth. Ate ne muteeka accusation. Amateeka gonna tegakolera ku Bluetooth. Era babuuza yabaddewo nti nedda. Kati ebyo biboozi bibeera byammwe. Omusango guno gukwata Palaso mu buli ngeri nti Alien Skin bamutulaze nga ayingira olubiri ssaawa 3:30 okuva ku geeti. Bandi badde batulaze nga Alien Skin atuka butusi ku stage ne bamutulaze nga ayingira. Kati olutalo lwabaddewo misana. Kyogamba yayingidde olubiri n'addamu n'afuluma. Tuberenga sensible nga tuteesa. Ate sagala mulowooze nti ebintu bino bya entertainment bitandikidde ku Alien Skin. Nze nkugambye Bobby Wine yabikola. Bobby Wine yakuba Bebe Cool nga tuli mu Anjenwa. Bebe Cool n'asirika okumala eddakiika 3. Ne baleeta n'ambulance nga bamanya afudde. Kyemwagala okugamba nti ye Bobby Wine yali immune. Nkugambye Bobby Wine twalya nakivubo n'akuba Bebe Cool. Oba kitegeera olw'okubeera nga yali bubeza anisachua. Bobby Wine yakuba Chameleon enakivuba awo ng'alesa helicopter. Saagala mulowooze nti no Alien Skin mugenda kumuteekako olukongo olw'ekijega. Bannamawulire n'aba TV tewaliwo n'omu abasasula okuvunza Alien Skin. Wabula ekintu kiri kimu Alien Skin yabamma okubawa shows. Buli muntu akola ku TV ya Uganda tukimanyi nti mutegesi wa bivulu. Okuddako nga gwoli mupya. Buli akola ku radio ya Uganda mutegesi wa bivulu. Omuvubuka ono buli radio presenter oba TV bagezezzaako nnyo okwagala atirisi bamukozeseeko. Omuvubuka nga abasaba ssente zasaba promota kubanga tebalina mukono mu kujja kwe. Talina kyabeeguyaako. Kati buli muntu yenna alaba afunye oluwenda olw'okwonoona omulenzi ono kuba mwamulwanyisa dda. Ne mugamba yatta omuntu ng'omwana omusawo n'avaayo n'agamba omwana yafiira nsambya. Ne mwagamba nti Alien Skin yatwala mufu. Kati essaawa zino musobola mutya okuvayo ne muwa abantu hadisi? Nga omusawo yavaayo n'agamba baleese omuntu nga mulamu afiiridde wano. Ate mwe ne mujja nti batwala mufu. Kati omulenzi ensi yonna eraba nti mumutaddeko buteesi lukongo. Saagala gwolowooze nti no gavumenti ekolanga ggwe bwolowooza. Yisima gw'olesenga example yalina ebizibu bye. Gwenga tebannakutta. Gwenga tebannabakukolako nsobi. Omanyi abantu bameka boyisizamu eggali wano boovumye. Okimanyi nti no Godfather wavuddeyo n'ogamba Ibrake tajafuna mpapula. Ne wagenza okukyogera ng'oleda Ibrake empapula za Canada azirina. Mu bannayuganda bonna abagenda Canada yasooka okufuna empapula. Kakati gwenga tewaliwo n'omwavaayo okugamba nti Godfather olina omutima omubi wali toyagaliza munno. Balinange muveeyo mubiveemu ebintu eby'okusiiganga ettosi abantu. Mwogerenga amazima. Palaso essaawa zino ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera gumusinga emirundi 1,000. Palaso yava mu Amerika bamusibye. Ye yali tali violent. Gw'omanyi kikya ekyamuza Uganda. Era omanyi lwaki Palaso bamugyako empapula za Amerika. Is violent. Kyogamba nti no ne mu Amerika ono Alien Skin yali amulumbyeyo. Palaso yakomawo Uganda teyakuba radio okubula okumutta. Alien Skin yali yazze. Kiki kyemuli mu kunyumya? Palaso mu Uganda akubye abantu abasukka 10. Kyemwagala okugamba nti Alien Skin yaliwo. Mulyoke mugambe nti no Alien Skin yaliwo. Oye yaliwo. Teyaliwo. Bannayuganda mbabuulira ffenna tetuli bajega. Tutuyombe sani. Tetuli bajega mu abakola ku TV za Uganda, tetuli basiru abakola ku radios. Omulenzi ono bamubeera nga mulina political differences. Nti gwoliwo NRM, oliwo NUP. It is politics. Kati tuli mu entertainment. Eyo togendayo Mezaya. Kati tuli mu entertainment. Kasigale wano Edi Mezaya katunyizeko ku bantu abalala ogenda kukomawo. Isaya kutte microphone n'atandika okuyimba ng'avuma Bebe Cool. Yenga temunnavaayo kumukondeminga. Mezaya kumukondeminga kulwokuba tino yawagira NUP.
muli basiru Mezaya katuulizeko ku bantu abalala wano katono. Dakiika 2 zokka. Ekisokera ddala double standard ali mu bantu bano. Mezaya alina double standard aneengusa. Avaayo like bakozesa nnyo abantu abataliiwo. Aspect we muting emuko mugana katono. Bakozesa nnyo abantu abataliiwo ne beekwasa ku bintu ebitaliwo. Tubadde n'omulamu ogubadde gugamba ekyakoleddwa oba ebigenda mu maaso mu music industry bisaliddwa magezi ki era biva kuki newe mumaliriza mulesemu ebya-NUP simanyi NRM mujja wano okudiscussing oluse emiramu nga temwagitegedde gwogamba alien skin teyabaddewo bano abakoze bino birala gwe bulijjo wano osiiba ogamba abe-NUP biwaine abeera yeeyo tabeerayo mulina okukiza nti waliwo ekikyamu ekiriwo then tusobola ofuna ekituufu ekijja okukolebwa oba solution buli we mubeerawo nga mwenna nga tulivinga dinayo nti tewali akoze ensobi ono emutuufu ono yani tumaliriza ffenna tetufunye ekituufu kigenda kuyamba abaliwo tudde n'abanaddawo music industry tegenda kukoma ku bano oyogedde ku ntalo ezaaliwo zaalimu physical fight wezit tezaalimu physical fight wezit ekyokubiri Godfather azze wano eno okakanye ku mufu taliiwo omwogerako ebiga yali musiraamu fe yafa tumanyi isima otuwire n'okutubulyanga waawunya simanyi wamusanga ng'awunya walagi ebintu ebimu mubirekeeyo omusajja yafa musiraamu ebigambo byange birekereze ebigambo byange birekereze don't discuss about my submission don't discuss about my submission yogera bibyo tumbulire obwongo bwo listen nze nakuwuliriza mwagala nnyo yogera bibyo tuwulire obwongo bwo listen ani antuwuliriza nze nakuwuliriza mwagala nnyo self importance nojwano notandika mentioning amannya amanene simanyi na meeting agundi nali ne gundi eyo rivalries mugikolere engeri mu bantu bali ejo abalala abatabamanyi nnyo bino bintu mwembangawo emiramu egiri mu discussinga n'abafuna embageya mwe muli bantu kikaaki aleta kati deshi ono tasaanidde nakuteesa wano bw'oba oyagala buli muntu ateesenga bw'otegeera ate kati okuba kukyali kuteesa todanga kubafuna omuntu alina kuteesanga mutwebwe singa bw'otegeera otugambe tutya muno ali omumanyi nnyo tuddeyo ku mulamwa dictator ng'omaliza tugendeyo ku muntu omulala tulina ffenna okusooka tuteeke obuwagizi ebbali ani naani ge tuwagira tukkirize nti waliwo ekikyamu ekiriwo tutule tugambe naye kigonjoddwa kitya enkya singa kuba n'omuntu omu afa naffe ng'ensi tufiirwa ba artist kyokubiri ba event organizer balina okwetereeza omulimu guggwawo reason being omuntu ajja ku stage najja n'abantu nga 3 ku stage for what reason abantu 2 that's why bunene obuyimbi buva mu West Africa ne bujjaniro gwe ne butujooga bumanyi music industry yaffe eri disorganized ne kajja wano ne kasaba ebintu biyitirivu n'otunuulira stage ng'omuyimbi ayimba nga yonna ejjuddeko izo gamba bali mu owino abantu baliko babameka tebitegereka omuyimbi ajja obuzza okulinnya stage nga message gyalese emabega ne chaos eri emabega bantu beeyongera kudduka mu bivu abantu bamanye nti music industry tegenda kukoma ku bbo era abantu bamanye nti ekintu ekikolebwa tekigattako abantu bagende bakole music ffe twagala music bave mu nonsense otherwise bagenda kwetaze nange ngenda kubulira deshi mu myezi mitono ogenda kulaba ku bantu abaguddewo ogenda kuwulira kubakwatibwa kuba ne gavumenti egenda bitunuulira bino bw'enaba eri serious era ejja kukwata omuku omu bakasukeyo abanaasurviving ebigambo byange kale wanjisebo weebale kuweereza ggwanga muganda wange kaakati nze nja kutuukira nnyo ku nsonga ebigambo byange bijja kuba bitono mu nsonga zino ekitokera kye tulina okumanya wano tulina kusooka kutaasa abayimbi baffe kuba bano bonna abayimbi baggwanga ate bonna ensi beetaaga kubanga buli omu alina obuwagizi ate ojja nakwesanga nga mulimu abawagira ennyimba ng'onaagamba zino ezoono zinyuma n'ezoono zinyuma ngera balina abawagizi ababagatta bonna because of naawe ebituuseewo byali bibaddewo however nti tebyali bingi ng'essaawa zino tusooka kati kuteesa bulamu bw'abayimbi baffe kuba buli webafa kitegeeza competition tejja kubawo ate ffe twetaaga competition naye nga mu music ate nga ffe bitunyumiranga abawagizi naye ng'ali mu music nti bwe tunaafiirwako omwe era ojja kulaba ng'eggwanga litakkana nga buli esayidi emu eri mu kiyongobero kitegeeza tutya nti ate tujja kunoonyaawo either palasi omulala oba alien skin omulala ate tulinde era ebbanga ddene nga bw'olaba abali abasatu baabeeramu nnyo lwa nsonga tetwafuna competition egenda kuddawo
ati sofa competition gye tufunye tugifuna naye atezzeemu okulwanagana ekitali kituufu. Kitegeeza nti essaawa eno tunoonya tutya tutaasa tutya abayimbi baffe. Nze kyentesa kiri nti bakole music, beekube ne music, leeta tune enebigambo bisobola okwogerwa naye nga tebiriimu kubakubana kubanga ku kyolabye kati Palaso kyakoze nti kitegeeza singa kyasanzeewo omuntu yenna Alien Skin kye yakoze ku stage nti kitegeeza wali abantu tebavuddeyo n'ojja kulaba nga wali abalina ebisago nga balina mu ddwaliro. Kati gomanya sayidi zonna buli omu alina obukuku obuli mu mbeera y'okutta omuntu kubanga buli omu kyakola okiraba nti ki walabye omuntu yabuuse ku stage n'akuba omuntu engatto bwekwata omuntu olinza ayinza okuddamu engulu. Palaso kyakoze singa yasanze muntu ku kyalo be kibaakoze mmotoka ki ekibadde kigenda okuddako. Kati ekiriwo essaawa eno tutaasa abayimbi baffe baba n'abayimbi balaba ffe twagala music. Bwe mpulira tune ya Alien Skin nga y'amaanyi njiwuliriza n'enjuwa n'enkuba mbona ngamba embwa yatukubye tune. Ne Palaso naye alete tune agitukube. Kati ffe abawagizi tusalewo eno waffe ffe twekube nga bwolaba eby'omupiira nti mwana wampulidde. Kati ffe kye twagala musically tuwe binaagendamu okuba nti bagenda kulonagana okuttingana waliwo ajja okufa ekituufu. Naye ate bwe tumufiirwa competition ya music egenda kusigalawo oba industry eggwawo kubanga industry egenda kuggwawo. Alien Skin bw'akisigalamu oba omuntu ekitegeeza nti asigadde w'amaanyi. Tetujja kuditamininga ani w'amaanyi. Tudamininga w'amaanyi nga music waali naye nga si kwekuba kwetta. Kati essaawa eno tutaase abayimbi baffe naye entaasa gye tubataasizaamu bataffe ng'abawagizi tubayambye tutya kyo. Balaba kiri gundi kye yagambye dictator kye yagambye nti essaawa eno kye twetaaga bw'okola tune gikole nange ngikole wabula ebyengatto bisooke bidde ebbali tukole music tutambule oba bulijjo mujjukira buli side eyina eggaali ate nga nkambwe. Kati nze kyembadde nsaba bambi bakole music kubanga tugenda kufiirwa omuntu nga tetumanyi. Kale legal suspect tubadde twakava wano. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ogamba oti sewo. Tubadde twakava wano ogamba ki? Tubadde twakava wano ngenza okuddamu okulaba live ng'omukulu Ssebo yalumbye akabira n'ayonoona buli kimu. Nanti kantandikire ku nsonga. Nze Palaso na Alien Skin bonna ne we bafa tekuliko muganda wange ate bantu bakulu. Kasita beekuba babiri kati batadde mu bantu balala. Ne tubasanga wali nga bafudde. Tekuliko gwaziika wafa ate wali n'omwandiisa ku bonna. So bo bantu bakulu. Tetubamalira ko budde. Tudde ku nsonga ey'okubiri. Abo bo babiri ne we bafa. Tebitukwata kusirya ku music waabwe sibe bandiisa si baganda bange. Ekyo kyo tukiveeko tudde ku bikolebwa ebikyamu. Edi Meza yagenze n'agamba nti mu Lubiri Alien Skin bamuwaayiriza nange simanyi kuba saabadde mu Lubiri nenyina ka video kendabye nga Alien Skin ali wabadde Empere Festival ng'agamba tukuba Lubiri lulamba oleete n'enkerebwe family. Kitegeeza yake nyini mbigambo byayogera alaga nti yakoze fujjo mu Lubiri mu bigambo bika video weekali. Nze ngenda ku video zendaba kuba siri Uganda. Kati ono Edi Meza agamba nti baba mufuleminga bannamawulire nga yayimiridde ku stage n'akyogera kiba kikyamu. Ekyokubiri katugende kuba ku bategesi b'ebivvulu. Kyemmanyi buli kivulu kibaako stage manager. Siwe kiri? Ongamba otya ati abantu 10 bayimirira ku stage ng'omuntu omulala ali mu kuyimba. Kitegeeza Kristo Panda ne n'abategesi b'ebivvulu balina okugibwako ki license. Omulimu bakola mu kyamu. Buli muntu ono stage manager olina okuba ne time buli muntu kwagenda okuyimbira. Tolina mu interactinga. Oli n'avaayo n'omulala n'ayingira. Nego ngambye osanze omuntu ng'ayimba. Ne mugenda ku stage abantu 10. Mugenda kukolako ki? Eryo fujjo lye lisookera ddala. Ate tekiri ku Alien Skin yekka. Njirabe ku bayimbi bangi nnyo. N'osanga ngu ekivvulu Kamyoni ayimba ate kaba kayimiridde wali. King Saha ayimba Fiki Gaza ayimiridde wano. N'obabuuza ki ekiri awo. Bye byagwa ku Tomuddi mu Lubiri yali ayimba omuntu mulala najja Tomuddi gwe bamaliza bakubye.
tugende kati ku nsonga endala. Edimeza yagenze n'agamba nti Palasa akyokoza. Kituufu akyokoza naye akyokoleza mu music ku microphone. Nze nali nabeko Bobby Wine nga akuba line mu Battle of the Champion nga azikuba Bebe Cool. No one complained. Kuba tuli mu music. Tuli mu music. Wetubanga tuli mu kisawe kya mupiira. Olina kukuba engatto gwe Muteebe goolo. Owangula omupiira kumpira baguwanguza ki? Baguwanguza goolo. Wotandika ebikonde bagenda kuwa red card. Tubere fair. Tuli mu kisawe ky'omupiira Arsenal esamba maniyo. Jesus n'akusala. Gwe n'omukuba ekikonde. Referee agenda kuwa red card. As simple as eating matooke. Palasa wajja ku stage n'ayimba dissing song. Nawe muri playing ngo mudisinga. Kyova Palasa yayimba bya banene. Kamioni ono yamugambe bino bya baki? Ali nskini ya muri playing n'oluyimba. No one complained about it. Siwe kiri. Muri playing n'oluyimba tutambule. Kuba bino ebintu bibadde Chameleone yayimba nga bamugamba mbirizi bbiri n'abagamba nekolera mali ne tutambula. Bebe Cool n'akuba, Bobby Wine najja n'akuba. Ne Bebe Cool n'amuwa. Oli n'ayimba Matiasi Butyampa. Ono n'amu shortcut ne Denzo ne bayimba Mr. Mwamwamwa. Baifa ne tutambula. So gw'onajja n'ogamba nti Palasa akyokoza. Akukyokoleza mu mulimo gw'emukolo gwa music. Nawe muri playing neki n'engoma. Nawe onajja n'ogamba nti okay bakubye. What caused okuba? Kuba Palasa yayimbye ku stage nga ku stage kuliko abantu nga 8. Nga 8. Nga kuliko n'abalina paper spray video muzirabi. Nze kinyizo gamba kiri kimu. Tuleme kuteeka mu feeling ennene nnyonnyo kugamba nti ate otandike kuvuma oli kwa Edimeza abadde atandise n'okuvuma bafaani. Nedda tovuma. Tuwere objective fenna. Kubanze bulijjo mbagamba nze nkona embinga violence at any cost. Deshi n'onakera ku makya okoze violence ng'olina gw'okubya ebikonde. Njavayo ng'ambe nti Deshi oli kyaliwa ng'ne kino kikyamu. Kino ekintu kye bali mu kukola akagamba Edimeza kye bali mu kukola ngenda kiwerako ku mukwano gwaffe Trading Center. Ngenda kuwa example ya Trading Center. Sigenda kwogera linnya lyo kimanyi. Atankula entalo ku media n'avuma omuntu wa muri pulayinga n'amutwala ku poliisi. Tekiba kituufu. Kati woprovoking omuntu ye najja n'akukubamu engoma. Nawe mukube engoma. Sigamba mbu ate kati ayonoye kino kyova nze gambye mu kutandika kwange nti Palasa alien skin newe bafa. Nze sibalina kubuzibu. Bantu bakulu buli omu asusse emyaka 18 balina abakazi balina abaana. Kati nze mba kwa bonna nga siri mwana waabwe tebandiisa sijja kulumwa. Bakole kino okukolebwa. Naye kankuwe n'example eno. Footage ono afuluma. Tugenda kutuuka ne time basabe footage omulala ataafuluma. Godfather kyabadde abagamba nti waliwo kati ekiri mu reverse psychology kyemutannnategeera. Nti fine buno obudde ojja kufulumya footage wani wa Palasa ng'akuba. Ne bajja kukubuuza ku footage oli ow'omwana eyabuuka mu mmotoka gw'otaawa bantu. Godfather kyabadde abagamba nga temukitegeera mwenna ne mutandika okukola ki? Okuleekaana. So bannange tubeere bantu bakulu n'oba olina omuntu gw'owagira. Violence is violence. Kyova nsobola okusanga tuni ng'avuma omuntu ne muganda edda tuni. Omuntu gw'oli present nga tolina mu buvuma tutambule tuti. Ate w'otandika violence mujja genda maaso ne violence naye ensi egenda kubekola ki? Kuba kyendabagambye nti ku kivulu ky'empere waliwo ekigambo Isatimu kyayogedde n'agamba nti alien skin ekituufu kiri nti abawagizi bagenda bakendeera. Lwaki? Nanabe ku kivulu ky'empere nti alien skin yazze n'abaye ku stage ne ali Palasa yasigadde ng'ayimba abantu nga bamuwazi big ups nga wezira bafaani. Kyennabagambye batusakate omuziki tugende. Ekyokubiri nga mmaliriza Edimeza alina kintu kyayogedde. Kankujjukizemu Deshi ku kivulu kya Galaxy waliyo ekisembyeyo naye walaba abaana abo tebalumba ku buli lupazo. Nawulira nti bamulumba atambula n'eggaali.
atambula yekka ndoza n'abantu benga wowe osobola okugenda olumbe lirupaze ayogera ebigambo bye talina ggaali n'oyagala omulumba omu ku basirika ne bamutaasa kitegeeza esitegenda kuba na kisaku gwe bagenda kugamba n'abalemu batulugunya ate nga nze kimanyi bwe tuba tuli ku media Barrister Timo ne muleetera nanga ajja kundeetera Barrister Timo agamba nti agenda ku poliisi nga nange nfuna reference yange buli omu aba ne reference ng'ayigga munne tugamba nti kati byakwetwalira tulina kwetwalira muleke kunoonya sympathy card ebigambo byange byebyo kansa kateseze ngenda Deshi mwasuze mutana mwenna abaliko nakatuuka simanyi bye mwogedde simanyi bye muteeseza ntuuse ligo yaliko lwaki nina eko eri wange okay essaawa eno twagala laba mulambo tetwagala kirala kyonna twagala mulambo bino bye mulimu bino ebyokwekuba manye mwekuba amayinja oli bwadunye emmotoka bwadduka ebyo tubikooye kati twagala mulambo tulyoke tukakaseti nimuli bayaaya abaddala twagala mulambo kakubuuze Deshi omanyi nti nno mu America waliyo gangs ezitta abantu abali mu mutwalo buli mwaka be bayita ba gangster abaddala si bano ba gangster abedduka ng'oli bwadduka eri nono bwaddu muli bayaye kimu abatetta mu America onyiza omwana ku street n'agende waka n'aginona n'akkuba amanda ng'enseera banagenda ne bigenda mu kooti kati bye twagala nati muli basajja bakulu mwenna temusobola kwebuulira kati twagala mulambo kati kakubuuze Deshi goloza alien okulumba Palaso yalumbye Sebatta oli gwalumba muyayi kiki ekyajja Palaso mu America teyava mukomera yali mukomera nga bamusibidde ki gwebeera wongo okimanyi gwolumba muyaye munno bwembeera ano nennumba full figure nkimanyi ajja tula ali ku TV ya TikTok anzirize okitegeera bwembeera ano nennumba lama imbeera wonga nkimanyi era ngenda mbuliringa nkimanyi njakkeera yantereddeko video kati naawe gwe wakubye tewakubye Sebatta tewakubye Mukaabya wabadde okimanya ajja kudda abeeko kyakola munaasonyiwa obulago bwange busaakadde oba mumpulira nandize saamanyira kwogera bwenti tukuwulira kati wuliriza nakugambye akabonero akasooka buli wootandika okgenda ku stage ng'ogenze n'abakukuuma kitegeeza booli mu kuyimbira obeekakako bwekasi bwe kiri gwe Deshi osobola okgenda ne babodegaadi okwanjula omukazi ng'ate n'omusaba bufumbo ng'ate no b'olina abayimiridde eno n'emmundu kati oba omusaba bufumbo ki kati ate abantu bozza okuyimbira oze n'eggaali ekukuuma obayimbire kitegeeza tebaagala obayimbire okitegeera muganda wange kati amazima gali bwe gati we mutaakyuse ku mpisa zammwe n'omusiru asembayo agenda bakyawa mwenna nze sirina sayidi buli muyimbi atambula n'eggaali ng'agenda ku kivulu ng'olina eggaali beerawo ng'okimanyi abantu obeekakako bwekasi walabye King Sawa ng'agenda ku stage yagenze n'omuntu yayirinnya ku stage bwogwa n'akuwa omubali gwe n'anyumirwa n'atambula n'agenda nze teriiko eyo ate kasono otandika ly'amazzi nze wonvumira ngamba kwata katole ngamba teeka ku ttaka nze tebantiisatiisa and my opinion matter ekyo beerawo ng'okimanyi tuwadde wano for a long time we have to discipline you where you go wrong wuliriza nnyo Deshi ebyabayaaye bigwa na byabayaaye bwe mutyo bwe mugambi katika oli bwanajja addako pama mu nnyumba addeko apame ku mmotoka oluddako apame ku muntu ffe twagala mulambo tetwagala ebyakwekuba mayinja twagala mulambo njagala Uganda police ku luno lwokka bino ebintu musoke mwefuula abatabiraba mubiveemu mudde wabbali tulabeko ku muntu ng'afudde Deshi bw'olibeera ne bagamba nti ligo bamukubikidde afudde ojja mulabako wali weekube mu mutima naye kati okyalaba ng'ekitasoboka omanyi mujja kujja mwekubeeko kati kakubuuze omanyi abantu abakuseza mu nkuuka abataabi baddemu
abantu abagezi okuwagira music wawe bali mu bintu byabwe bakasaka chupa kamu bakubya abantu nga 40 abantu bali ku bitanda bapocha tebannakuba ku muganda wo tebannakuba kuwewuwo Crystal Panda buchanga teke ekivulu kya Crystal Panda kyasoso suka abantu 50 omusajja bivuli bade musalanga buli lunaku yamazo tegeka areso bwana bw'essomero bwakolera mu zipate amazo kunganya abantu mulwaniddeyo mulemeddwa okwefuga kakubulire entalo z'abayimbi zibaddewo overtime Bebe Cool liga akoze suspect ennungi akoze point ennungi Bebe Cool yayombanga ne Bobby Wine nga bayomba ki musical lwansonga bonna baali balina talent negati katuto nulira omwa ina talent na atalina omajja kuddiza mu nnyimba gweyagala mu kuwa bikonde ani atalina talent awo gwekozesa ku mutwe gwo Good Life yayomba ne Bebe Cool emyaka ndozanga 8 nga beekuba nnyimba Good Life neyingira kamiliyoni nga beekuba nnyimba ku luyimba naye muganda wange mwe nnyimba mugenda yimba di we mubanga muganyo genda musical you will go physical when you go physical one dead body has to go down atemba bulira omulambo oguddako gujja tekesa omuntu eruzira talivaayo mutwale byange oyizo okubeera ngo olabanga abantu bakuchokoza nenga bakunoonyako lumbe lukutta omulambo oguddako gujja leko akamenyo omunga ali mukomera tetuddamu gamba fuli muntu yenna we bakukwatira mbintu ebyekisiru genda we bakukwatira mbintu ebyekisiru genda ebyange byebyo bannange twagala music ffe bafaani abaasamibwako Taxi Deshi nagambye ekintu kiri kimu oli wakulumba n'endongo oli wakulumba n'endongo muddize na ndongo si kikonde bafaani bajja kwekyanga olaba amajambya mu kisaawa obeetemeeteme so bibamutambya kisirusiru nga polisi yamulema amajje gamulema ba RDC bamulemeddwa gavumenti yamulemeddwa abantu b'okukyalo lwe banyiiga amajambya gavaayo buno obudde so byali munda however much mukazi yatugamba nti musajja wabadde mulungi nnyo nefa abaali bamumanyi twali tumanyi tabanko mulungi Taxi jebaleko kale Desh nawe jebale Desh Happy New Year sebo Happy New Year to bro walabe ekyali mu mpuuka walabye ekyali mu mpere wawulidde ekyali lya Jasmine kati n'ekyokumakya ebava kyenvuva okulaba ku makya wano bino byonna industry eragawa era singa kibeera bwe kityo tetugenda tutandika kufuna nti nga bwonyiiza Ddyoku akuteegera ku kyennaasana n'alyoka akusaawulula oba just kati obusungu bwakwesasula tulina kwesasula bwe tuti kati baganda bange bannange mbalamusiza ku mwenna bali kuno Happy New Year nakola Dictator Park nange simanyi lwaki tonkola muzeyi ngenda kunoonya ani naye weekweka nnyo bambikyala mwana mwebale kunsabira omwaka nange nagumazeeko inshallah Deshi ebbanga nno ddene mbadde ndudde okubeerako wano nga nange ndi up and down naye nebaza mukama nti tukyali balamu obuuziza ekibuuzo nayagadde nnyo submission ya Obi wange oyo Dictator Park gye badde agezaako okugaba wano n'abalala baganda bange abateeseza Deshi abantu ebintu bigenda mu maaso industry eragawo industry nagyeraga industry eri wano zino si zentalo zokka ezisobodde ezakasooka okubeeramu naye ekibi ekirimu n'ekirungi ekirimu nti ziri entalo zabanga musical ng'ate tubirabako ebyaddala era njagala nebaze nnyo muganda wange oyo ava okuteesaako emabega ntimo ekyamazima kati tulabe ku mulambo oguli serious tulyoke tumanye nti nno waliwo ekigenda mu maaso ekiri serious kubanga bino ebyokunnyonnyola nti notandika n'olowooza oli akolera Lienskin ono akolera Palaso ono omwagala nnyo notomwagala nnyo olimba tuwolerezza ebbanga likko eddene tewali kye tutayogedde buli kimu tukyogeddeko gundi tereeza wano gundi wano weesiza bubi bannange wano gundi kati ebintu byonna ebyo biganye okukola
kati sawa twogere ku mazima nebigenda mu maaso abantu babirebeko ekyamazima nange njagala tulabe ku mulambo dictator Park obimanye ebweru babikolera ddala biri serious abasajja basasi binamanya nti nno Neverland wali sijagala katugende tuyokyewo bwokya mugende mwokyewo kubanga omwama okukkiriza nti nno kati kizungu nze mufuga ono malala okukkiriza nti nange Makindi nze nfugawo tukoyo bibabuulirira nti ono amanyi okuyimba obuntu amanyi kuyimba ebyo natubiyiseemu ekyamazima katugulabeko okitegedde kubanga bwe tunatandika okugamba nti kyekinaakolebwa buba kyekituyinza okutereeza ebyokutereeza bannange bingi dictator ajja n'ayogera agataliko ajja n'ayogera buli omu ajja n'ayogera naye tutereeze wano okuva ku bapromota bannange nti ebivulu birina okubeerako security. Ngenda kuwa example nga ntandikira ku kivulu kya Crystal Panda ekyali kwa Kamwesi ekyali ku Lydia Jasmine ekyo kyonna kiriko kubanga nali omu ku baategeka nze nalina stage ne sound gwe baakolerako byali byange awo wennyini wenjagala otandikira nze kennyini ndabira ddala Lydia Jasmine ng'ali mu katu oba nkoseza oluganda olutuufu ng'ali mu katu ng'ani aleese akatu akusooka omugamba abantu bategeere nze nali ku stage bwenti nga nyimiridde Jasmine ng'ayimba ng'ali ntandala na kuyingira Akamwesi ng'akyali eri ku gate nga naye wategeredde nti yatuuse dda nga munda muno mwayiseemu dda abaana abali mu kuyitamu bano bakuba bano bakola batya batereeze emmotoka gyalina ebwatuka bwatuse eringa masase papapapapapa yonna wonna kugamba ne basooka bateeka ekifo nnyala kyokka ne bakiwamba nnyala ne kibeera ku kifo nga buli omu ali ku ye Jasmine akuba endulu tugende mu maaso amaliriza oli tanaba kumaliza hashi n'adduka mangu nnyo asindise DJ ali ku stage sooka oveeyo tulina budde tuteekemu tukube twagala genda olwo Jasmine yali mu kuyimba abadde ne Shendala ye agenda kukola atya okitegedde ekivulu ekyo tekyaliko security emabega eyo yonna ne generator baagiteekamu akacupa k'amazzi n'ekuba nga tewuliko security kwaliko abantu nga 2-3 era ne neebuuza ne ngamba bannaye eno security ye nekuumanga egundi kati tunatandika okutereeza poliisi esaba ssente nnyingi z'okukuuma ekivulu n'esindika abasirikale 7 ku kivulu omuyimbi wamupangisiza agenda yimba ssaawa 3 najja n'abantu 10 bonna ati balina okuyingira alyoka ayingire oba toyagala agenda kuba nawe promote oli mu katu ffe tugenda kubeerako diorganized mu nsi yaffe tutwale ebintu bino okubeera nga biri serious kati ebyo byonna tubyogeredde ebbanga mukole bwe muti bwe bakusima omuyimbi bakubuukinga jangu n'abantu 2-3-4 eggaali yandibadde nnungi nze sigivumirira nti oluusi mbi yandibadde nnungi naye ng'ekirungi kyabyo eyinako omugaso gwekola si kukuba si kubba si yegenda otereeza sound twandikane nti oyo ali ku ggaali nti oba alien bw'afuna okizibu ono ye dokita we twandikambye nti ono ali ku ggaali nti ono ye DJ we ono waagune naye ne DJ agenda okutwala music w'omuyimbi kati naye atamba ne ba bodyguard nga 4-3 MC naye najjirako n'abantu nga 4-6 kati gye tugenda nafiirwa ku muntu temunnafiirwa ku muntu ate bannakubwa ku muntu wamu siga tugakaabye ebbanga ate tukyagakaaba naye we tugenda kati tukulabeko omulambo tumanye nti kati wuli afudde ali mu Netherland wali mu kizungu afudde tujja kukuziika tulabe tubale tuli proud tugambye abavubuka bannange nibusinyo kati basoma emirimu gye bakola balina ebintu bye bakola kakati balabikwako abayaya bali serious babeererawo kati ate abayaya batandise kubba tugenda kuddayo eri guno omwaka gwe tuyisemu Deshi gubadde muzibu nnyo gwe mwaka ogusinze ogutabeerangamu music mu Uganda gwe mwaka ogusinze okubeeramu ebivulu buli ategese ekivulu afunye kuva ku Saalongo Siraje bonna baafuna abantu baabwe mullo naye ate gwe mwaka ogusinze okubeeramu entalo era ennyingi ate nga za kisiru tegubadde mu music oyinza ombuuzayo n'ennyimba 10 ezisinga nja kuwa ennyimba nozanga 2 nga temuli gubadde mufunyo naye gutemeddwa okwetereezaamu ekyo ne Bebekulu yakyogeddeko ku gundi ye ku lisiti y'eggulu wangi ekyo ne Bebekulu yakyogeddeko ng'atandika lisiti ye tegubadde active mu music gwandi tuyambi ne twetereeza oli n'alaba bwajja gwe mwaka era ogusinze oleeta ba Rising Star bemwita ba upcoming abangi
abangi ate abasinga bafuuse basita abalala bebasinza kati bebasinga n'okubeera n'amagaali kuba basita kati ennaku zino be muyina essaawa zino bonna bavudde kuno ku app eno gye tuliko abasinga kati n'okwogerwako era oli yabadde agamba wano waliwo yabadde wa submission wano ng'agamba simanya lyeni alayika anoonya mawulire simanya kukola ki alenda y'omu ku bayimbi omwaka okuva kuwedde okuva yatandika kwene app eno y'omu ku bayimbi yadde yeetaaga mawulire kubanga yadde ageekolera ng'ageekosa ne app ye abe teyeetaaga munnamawulire nakyo ovulaba entalo ziri mu bannamawulire eyo ku TV tebaagala kukola ki kukuba ku music kubanga ebimu yabibagambanga n'agamba awadde ndi muyimbi muyina okumpa ssente zange eziŋŋwanidde si kuba nti mugenda kukuba akayimba kange ku TV entalo zitandikako bbaluka eyo mu ma TV ng'olina kubeera waddala naye kati weewuunye ekivvulu ng'enkuuka ekivvulu ekisinga oyimbibwako obwekyo ekivvulu badde okimanyi enkuuka byebimu ku bivvulu ebisinga obunene naye byebimu ku bivvulu era abayimbi batafunirako ssente tekibaako ssente kuba bagabugambi jangu kubanga ebanga privilege ya kusiima busiimi nti kabaka ogenda yimbirako Obuganda enamba esinga eyimbira okwo ku mafuta mitwalo 5 jangu kuya 3 batono nnyo kati gofunye ekintu ng'ogwo omukisanga Patrick Mulwana bakulemesezza enkwachulo wali ne baga nti jangu obemu ku bayimbi bagenda leadinga wano ne bakujjako ekyo nojja wano ekitiibwa ekyo ekya Buganda baddemu ne bano banuupu baddemu ne bano baagundi bane bagundi nakyo ne kikulema okukuuma ate nayo n'okolerayo olutalo ebyo bigenda kuggwa ddi ezezimu ku show z'oteeka mu profile n'ogamba nayimbako emmengo mu lubiri oza buli omu ayagala okuyimba atayagala kuyimba kaawo Deshi guno omwaka tuguyingira bubi ate era guggwako bubi nze ndi muntu nnyo wafango n'ekyo kimanyi naye nalumwa nnyo n'ebintu byonna byatandikibwako kali batandika okugenda ku nuupu mutuwe wataka okweweereza bino nganda byaddala abavubuka abakulu ate nga tubali tukutte ekintu kyaffe nga twandibali tugaa nti kiri awo tutandise ekintu bwe kiti kubalumya mutwe kale ate butandika oyingira mu bintu ebyo mulo tulabe ku mulambo naye kati njagala laba ku mulambo ekimala kimala tumanye tuli mu firimu ya ddala tuve mu byokwesiriwaza kwa bine byokwe gundi alibwa ati gundi akoze tebigenda kuggwa kwa kati wewe zamba dawa nga tunya senior Paraso nga akuba nyumba y'omuyaye nengamba kale banaye music ene music industry eri fane Paraso yajjanga gwe mizeji nakakana nalowooza yawa bwe nakubona oluyi oli naayitawo kati ate Paraso alinga anoonya oli ku oli kuba ali oli yayogerwako era yaliko ekitambula kati ngula bye bagenda okuddamu tugende mu byaddala sigenda kusukka waawo Deshi njagala naffe bonna tebalina mawulire bombi babiri nga bali mu kwekyanga tebalina mawulire balina n'obajjukiza twafiirwa Mozeredi yali amanyi okuyimba ng'eyo bantu bagambe fax media bombi babiri tebalina mawulire bombi guma tebalina kibatuwadde Liam Siyotano sewo bulungi sewo saagala kutega bulango oba nsooke mbukutege tega nsooke nkutegeeyo kamu. Welcome to the moment with Dash. Daily dose of inspiration, entertainment, and conversation. This is the moment with Dash. Only you tell the number 2. When you hear the music, you just stop to dance. Stop it! Stop it! Calm down! Nga bwe yakyogera nti mbudde bw'ekiro tubeera balalu tutambula n'abajjolo quality properties. Ajjolo quality properties bagambye nti phase 2 gye babaddeko yaweddewo kati bali ku phase 3. Bagenze ku phase ya kusatu ettaka okuviira ddala ku miliyoni 2 nga weewangulira ettaka okuva mu Jolo quality properties. Gwe wenna nkuba kyeyo ali eyo ng'okola ssente ng'ogamba ssente zange ngenda ziteekawa ngenda zikola ntya Deshi ssente zange nzitere ssente oba nziridde ntya ewantu wali wamu kwata ssente zo ziteeke ku Jolo quality properties bwewangulira ettaka oyina chance okwewangulira poloti abiri kwana ku miliyoni 1.5 ana kwana ku miliyoni 3 5 kwa 5 ku miliyoni 6 na 5 ku 10 ku miliyoni 12 mu Jolo quality properties. Enamba zaabwe weziri awo
towanvuwa nnyo gamba Deshi ate enamba nze sigiraba enamba eri noti 7 noti 9 49 68 32 eri 0709 49 86 68 32 Joro Quality Properties nga weewangulira ettaka ku sente entonotono. Omanyi ettaka terivumula liringa mulambo nabagamba tegubulwa tulo kuba buli ssaawa guba gwebase. Ettaka lya Joro Quality Properties liringa kyayi mukalu terifa. Togenda sanga nti ettaka lyafudde mbuleero mbulya nnemeredde. So